Yes mbandiziza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngena kubasaba mu subscribing ate munyigene kade ka video kano kampere like comment section oba kapuntira wansi mu comment section ate okusigalinga ogi following abagita fa additive yuki abali e Saudi Arabia abasinza mu gwanga erya Philippines batumide ko mekwano jenga abali mu gwanga kiryo n'abali ku University of Chicago mu gwanga erya America abali e Canada mu Toronto abali e Saudi Arabia mu Dammam abagamba nti mungera kubanga mu following abagita fa additive yuki ensonga za Kato okuba nti yasaddaka omukyala gwamanyikidwanga omukyala ali awo mu kifaananyi family ya Kato engedde okubanga etabuka ku nsonga za desire Evelyn desire gwe basaddaka sadize Zanzibar era nga balumiza nti boyfriend we yamusaddaka amanyikidwanga Kato waliwo ebifaananyi bitambuzibwa ku social media nga balaga nti emmotoka gye basaddakiramu mwana muwala desire nti emmotoka erabika bwetyo nti ekimotoka ekyo tebasaddaka musaddake era nga information etambula abamu kwa abafamily nti beekobaana ne Kato okubanga basaddaka mwana amanyikidwa nga Evelyn desire bwetegeeza obulungi ku social media omugambo mungi ogutoko mukajjukira SB4 media desire oyo gwe bakola ki gwe batta naye ng'enfaji yafaamu tegatta bulungi tetegeerekeka era abantu abasinga basabe poliisi nti ekole ki nti ekwate Kato eyali boyfriend wani wa desire jukira ennaku ezisema biga SB4 media yavuddeyo nga yeemulugunya ng'akuba omulanga ng'agamba nti no bamukubira amasimu agamuntiisatiisa era nti even bamusaddakira mu ekyo kimotoka ekyo ebifaananyi ebitambuzibwa ku social media family ya Kato okuli Naalongo ne Ssaalongo ne muganda waabwe Ttendo nti beegatta ne basaddaaka Eva era ekyeyo era ekimotoka kyembalaza mu kifaananyi mubakola ki nti mubamusaddakira sister wa Eva yabyogedde nkuba kyeyo sister wa Eva yakoze ki yabyogedde ensonga z'okufa kwa Eva desire even desire agamba zima tezigatta bulungi tuvula SB4 media agamba tagenda zivaamu mpaka family ya Evelyn ng'efunye obwenkanya nankubadde SB4 media agamba nti Kato amukubira amasimu agamutiisatiisa aba family ya Kato bamukubira amasimu agamutiisatiisa nti okuva mu nsonga ezo azeesonyiwa aziveemu ddala SB4 media agamba nti aba family eyo bamukubira amasimu ag'okumukumu nga bamutiisatiisa naddala nti no Kato yasinga okuba nga amukubira amasimu agamugamba nti okuva mu nsonga ezo bw'atazivaamu tekinaamutuukako nti takola ki nti teyejjusa SB4 media yagamba nti no ali mukola mulimu gwe okubanga ayambako family ya Evelyn okubanga bafuna obwenkanya kubanga kiraga tewali wayinza kubalwanirira nga SB4 media agamba nti ye ali ready okubanga abayirawo omubiri n'okubanga abasapootinga n'okubanga wasiganyizaako mu ngeri y'enjawulo kaakati ensonga zino zinagwirawa ninge kyamazima ensonga za Evelyn engeri gy'afaamu desire tezigatta bulungi desire yoyo amanyikidwa nga Evelyn desire nakirijja mwana muwala oyo nkuba kyeyo era nga sister we yavuddeyo ng'agamba nti no sister we basaddaka musaddaake sister wa Eva yabyogedde ng'agamba nti sister we basaddaka musaddaake kubanga engeri gy'afaamu Eva ag'amazima tegatta era ng'ekyamusa nsimbize kitegandooza Kato bwe yamutta Eva omusimbi n'agweddiza ensonga nti ne information ekwatagana ku akaunti za banka information Kato yali alina kibategeeza abasobola okuba nga azaakisesinga kibategeeza nti omuntu waba afudde oba nga amunyize n'amugyawo aba asobola okuba nga afuna ensimbi z'oyo kibategeeza nti banka akaunti za Evelyn omusimbi gwonna ogwali yali akoze Kato aba asobola okuba nga agufuna n'okuba nga agugjayo kubanga information azimanyi password byonna abikola ki byonna abimanyi stay on YouTube platform ate okusigalinga ogi following bwatyo Kato afuuse Kato tulinzira be poliisi kigenda okubanga ekola ku nsonga eno kubanga aba family bo balabanga obwenkanya obatagenda kubanga bafuna kubanga embeera yo yongedde okubanga ebakaluubirira yongedde okubanga ebatabukako Kato oyo gwengera mu kifaananyi era gwe omukolo ndowooza omulengera Kato yoyo
Kato yo Kato kubalumiza okuba nti yakola ki banza okuba nti yasaddaaka mwana muwala amanyikidwa nga Evelyn design nakijja golengera mu kifaananyi eyali nkuba kyeyo era nga ekyamusa abasinga bagamba ati musimbi gwe nti Kato yali agala kubanga agwezibika Kato eti omusimbi gwa Eva oba Evelyn nti yali agala kubanga agwezibika kakati poliisi information egenda kuba ekugamba ekwata Katono oba nedda kubanga bafamily bagamba nti poliisi egamba nti kyali mu kubanga enoonyeza ku nsonga zino ensonga za Eva tetumanyi ensonga zino zinaakomekerawa kubanga ne poliisi teyinza kumala gakwata teyinza kumala bumazi gakwata Kato teyinza genda bugenzi ne mukwata bukwasi ebisesinga ebintu bya poliisi bitambulira mitirire muba mu lipootinze esooka kunoonyeza ku muntu ogoba olipootinze esooka munoonyezako neeraba ddala kituufu omusango ogwo ayina wegumukwatirako naye nga ekyamazima omusango ogwo Kato gulina wegumukwatira kubanga oli ali mukyala we oli ali mukyala ya poliisi nti wejja kumukaba essaawa yonna bwe naba yakumukwata mpoozi nga tebannalipootingayo ne information eraga nti poliisi ekyali mu kunoonyereza SB4 media musajja naye bamukangakanga abasajja baagala kumunyiga waliwo sitole omuntu zoyinza okukola enzifuzi ezikuleetera eguzaalira akabasa eri abantu nga tebaagala kubaanika kati SB4 media lwakola vidiyo ezo abanga yanika Kato kati abanga amukwata mu nsorobotto abanga amukwata ku kyenda abanga kyokola bamukubira amasimu agamutiisatiisa SB4 media buli wabiremezaako ebintu ebyo byabadde byasiriseemuko naye kati SB4 media yabiremezaamuko byazemu kubanga bitrendinga kiva n'ebyokusaddaaka byakoze n'ebyokusaddaaka byasse abantu basaddaaka bannaabwe abantu basaddaaka bannaabwe zinalimanyi bya bulimba naye si abantu basaddaaka bannaabwe lwakuba simanyi oba basaddaaka bafuna obugagga kubanga nze nkwesanga abasaddaaka nina ne batafunamu wadde olina asaddaaka munene natafunamu nasigalira nga mwabulu nkupe ala ensi eno SB4 media musajja wati abasajja bamutiisatiisa kwagala kumunyiga kumugjawo bamutiisatiisa bamugamba SB4 tubala bbiri ng'ovudde mu nsonga ezo tukubalidde bbiri tuwalira kika bbiri ng'ozivuddemu SB4 media bamuwolinga leero enkera n'ateekayo vidiyo endala bamugamba siba adiitingeyo vidiyo zonna ezikwatagana ku nsonga za Eva wabula Kato ajooga Kato ajooga bannaaye nyabo Kato ajooga naye nga ensonga zeezo ensonga za kusaddaaka Evelyn Nakirijja mukyala gwe battira e Zanzibar manyiri amanga gasinga nga baaba obusawa bw'ekinnansi bayitirivu ewati Zanzibar ewali abasawo ab'ekinnansi abaffe tubayita Baganda abasawosawo abasimanya nga babugagga simanya nga biki ng'abali e Tanzania e Zanzibar waliyo omwalo ku mwalo eyo waliyo abasawo bwe batyabo simanya nga bamikisa simanya nga ndoga mujjawo abakazi abasinga bannayuganda baddukira eyo n'abanoonyamba obugagga era kyandiba ekituufu ng'omwana ono basaddaaka musaddaake mubeere bulungi mweraba